abange ensonga nina bbiri tugenda kubeera ne stories bbiri. Story esooka nkwegayirira gobawo kye bayita omwana omuto. Nabadde mpuliriza story ya sister gye yaleese jjo. Abakazi tuyitamu bingi bo be mazima. Naye abakazi tugumira bingi. Bana tugumidde bintu ku nsi ya Mukama. Sister yayogedde ku mwami we. Bana nga tali romantic ne banayimisa sozi. Simanyi oba abasajja basaana misomo. Simanyi oba basaana ki. Ne banange Mr. Sozi abasajja batalina romansi bangi. Banaye bangi ate batumye omutwe Mr. Sozi. Sister ayogedde ku musajja nga wakakiriya ng'ebbomu agyewulira naye nga bannange ayingira mu kisaka. Nenzijukiramu nange ne ŋŋamba ne bannange ndabidde ddala nga ono omukyala ali kunze. Banaye nga tuli bangi. Banaye nze situukanga ku ntikko naye nga bannange ebivaako ekyo bingi. Male Mr. Sozi tulina abaami baffe. Kati ye nawulidde sister wange ye eyaleese emboozi nti ne bwe muba kiro ogenda okuwulira ng'omuntu akuyingira. Ye no yeesiimye si bampeta naye kati ffe ab'empeta nze ndi mukyala mufumbo. Nina omwami wange alikiriya yakula bulungi. Kawaiti kiriya buli kimu kiriya ne wansi omuntu alina bw'omunyooma ninga bw'atuuka mu nsonga ziri emmomba kiriya ninga bw'atuuka mu nsonga ziri Mr. Sozi omusajja talina romansi takola romansi. Omusajja agenda okutuuka nga ye yayimiridde dda kati ate ye oluyimirira naye bannange yaba ayagala kuyingira mazima ddala n'atuuka okuyingira mu Yerusaalemi nga gwe tolina ky'owulira. N'atuuka ye gwennyula nga gwe tolina ky'owulira. Oba onotuuka ddi ku ntikko mazima oba onoomirwa ddi. Nze bagamba nti mbaddewo nga sinyumirwangako bannaye muyiza owakana naye nze sirina lunaku lwenzijukira kunyumirwa mu nsonga ezo. Sirina ate nga natuuzibwa senga naŋŋamba tommanga. Alaba ne basenga abamu mutukola bubi. Yasenga yaŋŋamba tommanga munno nze Mr. Sozi newemba njagala newemba saagala. Omusajja muteerawo naye omusajja akubeera ku walayi nga sister wayogedde nga talina kigambo kyavaamu nga takugambe nti oba ki ng'omulira kusizamu n'ogamba bannange nga gwe kusinza osinza bulungi okoze ekisaana muvuddeyo ate munnange owange yali wakalawundi kamu ng'era olumala eno lawundi esooka nga yeebaka teri kudda nga munamugenze mukusinza kaŋŋambe essaawa nga 6 oyinza omuwulireyo essaawa 8 temulinga romansi simenye ekikya kiba kiwedde. Ebirala oba tomubuulira oba tolina kyomugamba kati eyo mukiro muba mwebasa ogenda okuwulira ng'omuntu from nowhere nga tewali kino kama naye Mukama kiki kino. Ate ne tusangibwa nga bannaye ate kati olufu abatafunyeeko ku basajja ab'enjawulo. Kati bwe ŋŋamba kale nafuna producer kale nawe yali amanyi ka romansi naye bannange ono romansi mufunye nayakuyingidde akutuuyamiramu n'otuuka gamba ye bannange onaakuvaako ddi andi omuntu atavaamu ssaawa ndi amenya Mr. Sozi. Naye n'olaba omukazi kunyirira n'olaba omusajja kunyirira naye nga bannange awantu wali abasajja mutusuze enjala. Dembelio Properties and Associates. Abange munsonyiwe naye nga kiri bulala. Dembelio Properties and Associates
Mityana tulina estate 5 ku 10 nga ya chapa ogifuna ku milioni 6. Estate eyokubiri eri Bulamujjeza ku lw'Emityana kilomita 2 okuva ku Chorus kutuuka ku estate. Amazzi amasanyalaze webiri 5 ku 10 nga ya chapa ogifuna ku milioni 13. Ku screen enamba za Dembiro Properties and Associates ojja kubanga oyogerezeganya ne Madam Nancha Beatrice abange ensonga egguke nenga abakyala batuwa report abange bulijjo twetenda era nzenze abangi katubimaleyo Banaye mutusuze enjala nsonga ngere bw'omugambako banange kalomasi banange kiki nzogenda okujjanga nze saagala olina at least okunjiyayiyako naye nga wa nga talina kyakugamba nga tulina kyomugamba naye mukama olema nze na sista wadda mpulira emboozi enze nno mpulira emboozi nga neekolera mirimu nenzeka neekuba akabeekuulu ndowooza ne bagamba oba bannaye nalumagga abadde ki naye nga walayi Mr. Sozi kyotokola abaami baffe baabo banange kasimanyi wakati banga limaze kujeyo oba naafunayo omukazi n'amuyigiriza olumu ogenda n'osaba n'ogamba naye wafuneyo ob'okumulala amuyigirize nti oba omulala yanaamugamba nti kino kiri bwekiti kubanga gwe ne bw'omugamba agenda okujja eri ayimiridde ayingira muyigiriza y'omu yakugamba omusajja takookona nza akantu ako kaatama yakongera musimanyi oba akyakajjukira n'okukajjukira mbwera nnyinimu takookona kyawandiika wambumaawe nnyinimu akookona ate nga munaye tuli balungi bakulaba butambi buno yeebwolomansi biki naye omusajja abulaba naye tayiga kati era oluddayo Uganda nze ngenda musindikiriza agende emisomo bannaye nesimu tuwa misomo n'omukwasa lutalo twetaagayo emisomo abaami baffe ne babatuuza banaye twetaagayo emisomo abaami baffe ne babatuuza oba ne babagulira ekyokukola yagenda n'ogamba musimanya firimu zikwonoonye mbwe ezo firimu ezo bye mulaba tebiba riyo kati nnyabo bino byolimu bya riyo toyinza gatta bulamu bwa firimu na bulamu bwa bulijjo n'akukwatirawo kati nze ebbanga limaze n'owandi tugenda kweza myaka 5 nze kati kirabika nalookingirayo muli ŋŋamba oba kati ŋŋenda genderaawo teri romwansi kati ate anaayigadde ono akimuteekamu ng'omaze emyaka gijo gyonna ng'oz'omugamba munnange kalomansi n'ofuuka kalomansi woweekyanze nnyo n'akugiraagirako n'amala n'enkuta yonere basajja mwenge ku bakazi bammwe banaye nga twagala ziromansi nga twagala okutukwatakwatako kuwalayi naawe ogenda okuyingira ekintu nga naawe okirimu naye abasajja batulekerera nobabasaana nobakubamu n'ogamba oba leero kanjire kalaabo nga teri kwongera nabo bakiwuliremuko bw'oba weetaaga ebibajja eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture nobabasaana nobakubamu n'ogamba oba leero kanjire kalaabo nga teri kwongera nabo bakiwuliremuko ng'ofa kisiisire n'agira n'akutuuyaliramu naye nga tolina ky'onyiga osibira ekintu ekyo nitugandi basajja bannaffe tubakolera ki bannaaye teri kisinga kutta mukwano ngaawo kubanga essanyu oba toliraba essanyu oba tolimanyire no musatomi kakubuulireyo bannaaye
Bana ekinono kisesamuuko. Bannange ate bannaye abatera okubeera nga tetulina ssanyu mbaka bannaye abasajja b'embali batukozesa ensobi bannaye abasajja b'embali Mr. Sozi batukozesa ensobi ng'oza batya alege Mr. Sozi nafunako gayi nongani bofombo nafunako gayi eno yali gayi yali musomesa yasomesa asilia fili mu olevo alinyirira kana kati nyirira naina omubiri gwange nengaze musomero ngayenze muntu ateewa ate nga ndi mukwano gw'abalenzi kati ng'abantu abamu bammanyi musengundi ki naye ng'ate kinkomerwa ekityo okubeera nga nina emikwano emirenzi butabeeramu ebyo ekisooka ze nali ndya kotandikote omusajja okujja okunkwatako omubiri gwange nali nguwa ekitiibwa ng'era nga n'abavubuka bantya nze ojja n'onkwana tusobola okwogera nga tonnankwana n'embeera nga alina firingi gy'oli nga tonnayatula nti onjagala naye tekakutanda n'ogamba nti mwe nti nkwagala biki awo embakukooyera firingi zange nga zifa naye nga tusobola okwogera ne twewahaga nga tonnankwana naye bwe kakutanda okyogere awo tuba tukomye tewabalo kiddako kati naye n'omusomesa wange ono yali wa biology omanyi nabo tebakwanyewo bairayo ku ssomero teyankwana naye n'ebikolwa bye yali akola nze nga siyamira ngamba nalumaga kwata sente ng'ogenda n'omuganda ne master sirina lanki biki ngezeyo akawunga kaweddeyo nga kuwaayo ebbiri awo ng'otumya emmere ebwetu ekitegera nga tubeera bwe bityo naye alina kigambo kyanyiga netutambulira awo nze nina akabina kange nakula bulungi nga abasomesa ngabe batambuza akalinazinaki nga tumala siniya 4:17 nga tumala okusoma nga twawukana kitegeera ekintu ekyo nga twawukana nga njawukana n'omusomesa nga mukwano gwange kale nga mukwano gwange nnyo nga n'olumwanka n'ebibuuzo nemmakinga yakanga ebibuuzo ng'olumu eyabasiniya wano mwebityo nga mmakinga nga tubeera bwe tutyo kati bwe twayawukana nga buli omu akutegako esiniya fo egimaze tuli mu vaaka buli omu n'aluzinga contacts kati tukyawuliziganya netujja nze nentambulaga naye n'omusomesa natambulaga kuba yalina famire ye era nga tumanyi gaddawo natulaga mukazi we n'omukyala nga tubeerawo bwe tutyo kati emyaka gyawera tandise okola 28 omwana mulenzi nakolaki nanneewangulira nankuba embaga netubeerawo omusomesa tukyawuliziganya naye twali tuwozita I think 2023 kiraga kuba 2022 yawoga gwako bakoma okuwuliziganya 2007 tuzemu okuwuliziganya 2022 ndowooza emaseera kudde twakwataganira ku Facebook angamba gyoli naye nga zasinda fashion minister nze bino abalabe twava nabo nga balaba bapostinga engoye nze nga sifekinga live nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa mwebale twesiga mwebale tuwagira ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka ironing boards tutunda curtains tutunda bed covers tutunda door mats tutunda amatawelo tutunda pillows tutunda wardrobes ez'omu kisenge night wears air furnitures ebitebe by'omukka emifaliso egy'omukka carpets tuziina byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga cheap hardware ne Shell petrol station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0708 nze nganiza oteekayo ekifaananyi ku Facebook kuba ebiseera ebyo Facebook ye yaliko naye nza oteekayo ekifaananyi kyange ku Facebook oba nga nyambadde etya kale nga siri bino ng'ate weebuye ekifaananyi ku restaurant nenye kale ng'ebifaananyi nga biri bwe bityo abaana bye bapostinga ebirungi nga ze ebyo sibiriiko
ngasobola okwepositinga nga bwenti oba nga mpata mmere oba nga nkola ki bwetyo kati wetwala obuyanda ba Facebook nangamba naye bikiki obuze emyaka gibyo kigenderedde oba gyalina gyalina mwena kirabika soka okusirikirayo ku bifaananyi ebiseera ebyo mukikira nali oba nakazaala namusirika efaananyi wali musikaati yange ne gundi yange naye banainambaga bwotyo biki bikimandi byange nze nasimanyi nti muna yange mwabantu bena musindikira bifaananyi mugamba nze lwegyo sibekinga naye tojja kunsaba kifaananyi nkwe simanya nali ku piisi simanya biki nanyambadde biki that is me asigala twogera nemwinamba nagaliko okumumira nga tatandika ndi maka ga musajja nno ngagali okungamba obugambo kitegeera nga nkwatagana namusomesa oba kangambe nti nakuba obwenzi n'omusomesa ensi eno nakola obwenzi n'omusomesa omusomesa kalina nga ndiwe neetaaga sente azimpa anti nairawe nkyajjusa kuba omwami wange yali supportive nampa buli kimu kyenjagala ye omwami yali ampa buli kimu kyenjagala kasaba ng'alina sente aba asobola okikutuusaako bantu naye ngala kuba mu buliri ayingira buyingizi takonkona ati ye bamugamba nyinimu takola ki takonkona munaye nga nankwatagana namusomesa ate ebiseera ebimu omwami yali akola nazisafaari nankwatagana namusomesa natandika nga kwekubira tukola ki ebibiri ekyengera nga tutandika kumintinga banange mistasos obwenzi bubi naye bannaye obanze nkugamba ekiba naye mistasos omusajja ono yali amanyi ekintu omusajja ono bambi yali mukuba era yali musajja nze mwe yali asomesa nalinga mukulu yamusaavu ate yali olwedde mukulu nnekyabika yalinga mu mwana oba yali agaweza bwatyo banaye mistasos gwa amazima omusajja yali ategeera ekintu omusajja yapalomansi omusajja yapalomansi nange nenzikiriza baninga omusajja amanyi ekintu naye mukama omusajja oli yali yasoma ekintu banaye ngaapalomansi banaye ngaasobola enseke zonna ezaali zazibukula ng'ona omusajja asobola ozikolaki ozizibukula ezaali zazibukira ngaazizibukula mugambe nti mulumbe maaga banaye mistasozi munnange gatandikako okweraba namusajja bambi musajja ng'amanyira maaso ng'alina asobola nakutambula oyo matunga obubwamu obwo banaye ng'owulira kika nogamba ne bannange kuna kusoma kumira uno nga mulinga nga ne banekalira nabemagga kati n'omusomesa ensi eno wajja etutwala naye nga ye bambi kyaliko akitegeera banange yali akitegeera bwento nenkola obwenzi naye omusajja neŋŋamba sikiddamu newankubadde nnyumiddwa omusajja alina byamu byonna abimanyi byenali neetaaga musajja naye ate nga mukyala mufulire nga sina gye mutwala nziremu omulekere twerabayo emirundi ebiri tetwaddamu kweraba yali agafudde kamanyi kyokka ng'akimanyi ye mukyala mufumbo era ebiseera ebyo ndoza emikolo we gyaliwo twalinawo gurupu y'essomero gye twali era nga bakimanyi ndi mufumbo nga bamu bampita na mukyala pasita nga bakimanyi nti nafumbo era omusajja ng'akimanyi naye bana yali ayagala kunsibula kati oba yali ayagala kuntwala newankubadde yali abimanyi nga ne mukazi we aŋŋamba baafunamu obuzibu era ali bweru nga beboogera neŋŋamba noono bwe siimugjeeko agenda kwonoona obufumbo bwange kansigalireyo n'omwami wange atakonkona takola ki tunaakola ki tunaagumira okwo naye nga bannange omwami atakonkona nagenda nendozaako gwakonkona kwamanyi okuggula oluggi neŋŋamba bannange kikino nze wange takonkona naye nakolako obwenzi omusajja yankolako emikolo nembanyumiza mugamba kyekyo bannaye omusajja
Nwetundawa. Nenjekera story ya sister wange gyayogedde. Omusajja ow'ebbomba mbu kayitawo bintu. Bwalinda n'omwowe wange. Ng'ayinza okuvaako. Oba agenda ku mulimu gwe nokulaba nga lyemu ekale. Nga mutandikira awo. Baleba basajja bange. Mwagala tubakolere ki bannange? Muteekeko mu misomo babayigirize. Babayigirize engeri gye babakwata kale tukolamu ensobi ate munnaye temukyajinga obwenzi nabukola akolayo emirundi 2 naye ku musajja omwoyo omusomesa wange owa biology oba yaddawa namubuloginga ne tumala emyaka nga tetwogerezeganya neŋŋamba siddamu kukola bwenzi kangumira ekintu kyange kati ebbanga lyemmaze ku kyeyo kimanyi kijja kuba kyayiga so naye bwe yagwa nayo naye obanga yayogera naye ze siddamu kukola bwenzi newankubadde bwanyuma banyumira kuba ne batabakwata siddamu ne banaye basajja baffe bambi muyige mukimanyi kalumaazi kakola kalumaazi kazinsonga zonna emisoma gyonna ne lwaki muba mwagala okuyingira mukintuzi bwe mutyo lwaki mutukozesa ensobi agakatonda gwe n'omanya nti otuuse munno tatuuse gwe n'omuvaako n'ogenda sebo n'okuba otulozi wanga akuvaako neyeebaka n'otandika mungiraagira nga wa nga yeebase tamanyi na bibikuusi ye kasaba ng'atuuse kati nga waba nga tannabazi ng'akubuuza omaze ali ku kino omaze n'afuuka omaze kati nze mukazi wattu mba naabudamu nze no omwami wange aŋŋamba omaze ne mugamba naye nga n'okumala sikumanyi era atuuse kubeera wano nga newe bamala simanyi nti bamalawe bati naye nga yakubuuza omaze olaba nga akulemeddeko akubuuza omaze nga naawe tolina kyakugamba okujjako mugamba nti omaze era ng'omugamba nti omaze ng'omukwamba bino bye bakola nga bamala n'akugiriramu n'aleekaana naye nga ng'omuwenyera muli munda n'ogamba kalera mmono oba kati kiki kyaliko ayayaya nino kasira abalimba nsi bannange kyaleka tuli bangi kuba bwe mpulira sisita wange ono nengamanya nti banaye sirizikka abasajja bajja batakunkuna batamanyi mu maaso batamanyi ki naye banaye misitasozi banaye abasajja abalina kalomansi mwesiire munaye omwaka era kirabika ffe twali tufuna abasajja munaye twala nosanga nga baweddeyo naye ate nga nze omwami wange mwagala banaye mwagala bitya mwagala bitya era kimanyi naye anjaga niwankubadde tutera ne tuyomba nze notera nenkola olutalo ku mwami wange anti communication ntono ne tukoma kumoning kati nze olumu waliwo etinkula olutalo omwami wange baigala simuzuulangamu mize gyonna simulaba kubanga agenda sirina kinali mpulidde naye empapula entala ate omwami wange musirise omwami musirise nga gyenkomeza ye mutwala kompleninga takola ki takugambe nti kino okoze kibi walayi nga sirina sobi gye nali mutidde mudiskasozi naye bamange kati nze nyera nemugulako empale eno gyendi mukyeyo nemugulako entalo nesitasozi osaaga naye naŋŋamba naye gwe nno weetereze bino biki byogamba oyagala nakakaseti nti nkwagala nze munaye kirabika ndi wakyalo nakulira mu kyalo kati bino byoyagala nja firimu wejjemu firimu obeere mu reality nogambaniza naye katonda waffe ya reality nga nagenda nemukiina najagala nabe kyakolawo nemugamba nomanyi mukwano njagala kwongerayo emyaka 2 kubanga mugino okiraba sente zonna zenkoze zikola waka ewaffe ewamaama bapangisa ate kati nkyasasula ennyumba biki ez'okulya negamba omwaka gino 2 wambulayo ebbanga tonoze nemugamba gino 2 walayi sina kyenkoze nakatobo tisinako endala nyongereyo 2 bana yangamba yongerayo yangamba kimuyongerayo bana yali manyi agenda kuŋŋamba naawe sooka oddeyo at least oddeyo bana yangamba kimuyongerayo
nenyiga nenzigulawo olutalo nesasozi nemugamba kiki yadde n'okuŋŋamba ate kati lwandisoose n'okolawo nga njagala ndaba oba ofa oŋŋambye kimu neyongereyo kale olimubi nekatandikira awo netunyomba nena ngamba nze nkwagala etya nze bwetyo kati omuntu bwemba nakula bwetyo wekana kukola ntya mbuze ndi kyakanakulira mu kyalo ebyemu ebyomwagala twagala byanjawulo bana yayogera bwatyo ngayogera bwatyo nina video gye namusindikira zino eza tikitoko nga omusajja agamba naye okakasa onjagala bikiriki bana yansindikira ntaka nagamba maswange nengamba kiki kino neba mutabani wa Farao nakati nengamba katusigalirawo munnaye ate munnange ki nengamba kandi namasi tusigale nga bwe tuli Tetulina gye tulaga naye munnange natulimba bangi naga nti kati nange nakoowa nyama mito naye babakooye mangu nze kati sikyalina musajja asobola kujja nonnimba kati onnimbe ki nze omwanya wange yakutuukuula ye sifaani wa sex ate nange sirifaani wa vanira twefunanga ffenna tuli bwetutyo kati ate ebbanga limaze ku kyeyo nkooye nengamba era singa sibadde nze mukyala wampeta mbadde obufumba ngenda mbaomulamu niba ne bagamba bavudde ku kyeyo ne baddayo obufumo ne bamuta nze singa naye siri wampeta mbadde embuta badde embuleka gasiddayo negereka ebintu wampeta kantuule ngubye mutwe nirire erinaddako era naye mutulumye basajja mmwe tugenda kutandika kubawa kalambu ng'otuliko nga tetunyega nga tewali ddoboozi kuba namwe abantu mubeerawo nga mubulabo buli nakutuyaliramu obutuyalize nga talina yadde nakyateesa ku ggwanga nemwegeko kalomasi ana Mr. Sozo oba oleeteyo omusomo ng'ojja oleeteyo omusomo nga gw'abasajja wallayi nkamufowadingire iye bane mutandikewo omusomo Mr. Sozo tandikawo emisomo egiyigiriza abaami baffe oba naffe egituyigiriza kubanga emikolo gy'abasenga twagikola emirimu tugikola bulungi era bwe tumala okulima nti omusajja tumweyanza ne tukola batya enkumbi ne tugijjako ettaka okitegeera bwe tuva mu lulimbi fejjajja yatugamba enkumbi tebagiteeka mu nju nga eriko ettaka ova mu lulimbi enkumbi n'ogitereeza bulungi n'ogisiimuula okitegeera enkya n'eddamu okulima ng'eriko obuwagi byonna tubikozere batabani ba Farao tebaluulira Mr. Sozi naye nga Mr. Sozi nze kibiddeko okuwa kasitole kano sisita yasesezza nengamba banaye kale sisobola kusirika omwami wange muzukukeyo ku ssaawa 8 n'oguwulirira munda n'ogamba kiki kino ate nga tugambe nze siina nno nkuwa munnaye ate munnaye be baakuza olemwa munnaye musiibe bulungi waliwo alinze nnyo njalambulya Sozi komenti zaawa ku nsonga ezo nteekateeka okuleeta dokita ensonga eno oba ensonga zino tujja kuba tugezaako okuzitunulira mu ngeri ez'obusawo oba mu ngeri ez'ekigugu naye nga mu common sense njagala tukkanye ku kintu kimu ekiri simple munnange tugenda tugamba nti love is a two-way traffic kugamba love ya ngubo bbiri makubo abiri nkozese makubo ono alina kyakola nonna alina kyakola omuzannyo ne gunyuma abaagalwa bw'oba otambula n'omuntu muyige okugamba ku bantu nti mukulu wondeka mugenda kutandika okunsekerera wano naye nga njogera ensonga yiga okugamba ku muno nti owaayo empola mpola odduka olaga wa mmere ya mwoga agifumba muganda ojja kugirya okole ki ekulemerewo ensonga ez'omusajja atambula nga asirisa omugambo owaayo yogera muyige okwengejinga abantu mu nsonga zino nti owaayi kati tugende munnange muli muti eyo mujeeba tosobola kugamba muntu nti muli mutya n'atakuddamu alina okuba nga mwengejinge njogera eri abantu abakulu nti kakati lindako soka oyimireko awo kyendabye kyolabye
nti ate owa ekikyo olwedde byogera biriko ebibuuzo biriko omuntu okubanga naye aleeta emboozi tugende nabikugamba nti bannange kyokka gwe laba sokoleke gwe mmale okunogera hano ku nkoma w'amawanga nti kati tugende fembi owulira emboozi bwerimu okunyumya olumu oyinza okubanga olinda omuntu atandika oluyimba nga talina ki so nga bw'onooleeta ki omuntu ajja kusobola okuskalayinya lyrics ziyiikewo kati myasinika obunnyo Janati kola mirimu gy'ensonga zino okyali mwana muto oba ontegeera mama kyokka bannange mbadde ndudde okujja e Kampala wano baateekawudde ekizimbe kati bw'olaba tafeyoga muyinde naawe nfaako nkugamba ekizimbe gwe ekizimbe okirabye nti kiri luddawa simawulira emboozi bwegiraawo wano akatale baakajjawo kati ate wano waliwo stage bannange ababodaboda nabo balimba buli wamu bagenzi bateekawo stage owuli tosobola kutandika mboozi eyeefaananyizaako bwetyo omuntu n'asigala ng'asirisa okuggyako nga baamuloga akatawaano ogezaako okunfuna alikalinde nawe kakasayirizaako kaki mpola mpola tugende mpola leka nkukwateko wano kati olawe kale nno abazadde bange bali mukulaba sheene ey'ekitiibwa bagamba mutabani wangi taata n'ensonyi zinkutte but I am being honest mu ngeri y'olusaagiriro naye nga tuli ku nsonga bw'oyimba toyimba kumalayo yimba layini yo omwenti waiwondo yongerezaako wano tukutendereza Yesu kati gwe totegedde kiddako nti Yesu oli mwana gw'endika ng'opoozinga naye kakati mwenamu mugenda ne mutandika ennyimba ne mubanga abaliko senkulummandwa gwe kenyini gw'oyimba tukutendereza Yesu oli tompa gaapu munno muwe gaapu naye wakasukira layini ye ti bebi onondekera yani ng'osirika oba otandika lini na nyimbira muka tanoge mulani n'ensonyi mutandika ku buyimba obulimu kolabo omumbejja ng'onyiize kati ate ayinza osirika omumbejja ng'onyiize nvaako nze mbadde tonjagala kwata mwana wo omwana munjwaka oye naawe linda bambi dali oye kangende ndeka naawe togenda nze laffe nnumu anange naye mulonde ennyimba nga oyita oli ayita tyoli mujjawa omusajja nsinga oli mujjawa mwana efunira but on a serious note abakyala balina ensonga abaami waliwo ekigambo ekyo ekinyiiza nti otuuse tugende kyabusiru mwana kikulabisa tobuuza kugamba osobola okumanya bugwe omuntu amalamu amazzi giraasi oba ogiraba kati amazzi bali kati atuuse mu waafu kati aba olaba naye omaze okunywa amazzi tunulya butunuliza giraasi eggwamu erabika kumanya omuntu enyonta nga yamulumye n'ateeka egiraasi ku mumwa ati era alina engeri gyajanguyanga nalyoka agimiringusa ati era oluvannyuma lw'okuteekamu egiraasi eyo alina engeri gyagiwummuza wali nga sibya bannange leero kankome wano katugende ku sisita owokubiri lulinga lugambo naye lulimu ebintu bibiri bisatu byenjagala tujjemu ate mmanyi nti naawe ojja byetaaga wabula awali abaagala nasanga ye ekikyongo olina amagezi ng'ossaayo mpola nina sisita wange
naye tetugatta maama tetugatta taata wabula nze ndi mujja nannyina oba bakigamba batyo maama yajja mu maka g'aba sisita wange ewa taata azaala sisita wange ono gwepita sisita wange twali bato kyeka nalinga oba myaka nga 6 awo 7 kati ng'ono alinga 5 kirabika ekinene nnyo musingako emyaka nga 2 naye we twajja kati munaye bawangadde ne taata wange naye maama talinaamu mwana basalawo kukuza ffe naye nga ye taata alina abaana abawerako kati waneewaka we twali maama we yajja nange n'afumba nange mu ddya ne taata n'aleeta abaana be mu kutandika yaleetawo abaana be baali 2 era bonna nga bawala naye ng'era tuli mu sayizi y'emu naye nga obimanyi emyaka 5 ndowooza abaana baba bategeera ono si ye maama wange ono si ye ki abaana abo ne batandika okuteekawo embeera ono si maama wange taata tutwala ewa maama olwavaawo mu butoosa myaka 5 taata n'agamba obwayi mwagala maama wammwe n'amubatwalamu kirabika omukazi yali mukoowu baali oba bayawukana kale baali bayawukana dda buli omu n'akwatagage omukazi n'abaana n'abeerabira kati nga taata yabakuza yali nabo kati we bagamba nti ono si maama waffe biki twagala maama waffe taata n'abatwala ewa maama we wabula ebyavaayo tebyali birungi era nakati bakyevuma maama waabwe oli yali mukoowu yali yatambuza dde obulamu bwe ate omuleetera abaana baamutwala kati ono emboozi gweriko babonyaabonya oli babonyaabonya oli n'ajulirira okudda era bali awo gye baamutwala n'ababulako ye yagenda esaidi z'emubendi gye baabatwala n'abula ewaka okuva ewa maama we gye baamutwala n'atandika okugenda ku bizindaalo bunze njagala maama taata wange ne ajati ye taata wange bwe yabula ewa maama we n'agenda ku bizindaalo ebyo byonna babitugamba omukazi eyamulonda bunze taata nanga taata yatambuza ebizindaalo ng'omukazi amaze okugamba nti omwana amubuzeeko omwana yali amubonyaabonya bikiwe bityo omwana n'abula kati abaamulonda ne bamutwala ku kizindaalo nga nino taata ayisiza ebizindaalo okakalanga omwana bamufunye bwe yakomawo ne batuuza nniya naye alina muganda wooli baali mu myaka gye gimutoza nga amusingako ng'omwaka yali mugezigezi ng'ono omwana ye banaye nga kale nga talabanga maama we naye nga bambi maama wange yali mukazi mulungi era nakati mukazi mulungi bambi kuba tasobola kugamba nti bano abaana yabazaala oba si yabazaala tosobola kukyawula naye okujjako bo bwe bateekawo ensoso ze kale mpola mpola era ne balaga abantu nti ono kirabika si ye maama waabwe era ng'oli bw'ababuuza oyo ye maama wammwe bannaye boogererawo nedda ono si ye maama waffe kale ng'ekyo ekintu maama kimuluma naye nga ye tayawula mu baana atwagala kyenkanyirawo aba atukuba kyenkanyi taliiko nti ono oba oli munaye omwana gye yabulira ng'akomawo ng'atuuza nniya kyali kito nga ye omugamba ekintu n'akitegeera n'ategeera nti ono ye maama sikyalinayo maama mulala ne tukula ne tusoma tuuto tusomye n'engeri gye naliko omukulu sali nnyo mukulu era nali ntegeera tusomye primary tugimaze tugenze mu siniya nze nali kyeka naliko oba mu kibiina kyawaggulu embaseerabidde kuba nze we natuulira siniya 4 alabika yaddamuuko ebibiina awo we natuulira siniya 4 ye yali agenda mu siniya 2 kati ate nze we namala siniya 4 nga nengamba maama sigenda kuddayo ku ssomero naye n'abigaana we natandika okukola vaaka netandika okukola naye n'agamba nze sigenda kusoma era yakoma mu siniya 2 first term naye natandika okukola nange tukoleeyo mu supermarket biki kati omwami bwe yajja n'ampasa like najja n'anjogereza ate naye ng'oba n'akoowe waka kwegamba ebimu yalabiranga kunze oli agenze bw'ati atandise okukola nange njagala okukola kale nga tayagala kusigala mabega nga tayagala kusigala oba waka natandika okukola naye n'atandika okukola kati omwami bwe yajja tukuze tutandise okudeetinga biki we nafuna Alicias n'ajja n'annona ewaka
twali basumba ewaka tuli ba church tuli baana ba basumba naye process tuzigenzeemu omusajja anjogereza ayogedde ebyokwanjula biki naye ku church gye twali tusabira nga waliyo era abamwogereza nga era bw'omanyi abavubuka naye omusumba n'amugamba ebiseera ebyo mami waffe bazadde baffe omuzadde waffe yali tannavuka musumba ng'ali just assistant kati mwalimu omuvubuka eyamulaba ate nga nange bali mu kunjogereza olwo ebiseera ebyo sinnayogera sinnakkiriza nga tuli awo mu process kati naye n'aloota ekirooto n'aloota ng'ali mu kadaali naye nga omusajja tamulaba naye ye yalaba akadaali katono omusajja we yajja n'amwogereza yamanya bomanya nti mukama amuleetedde ekirooto era yaddibayo n'omwami kati ffenna ne tubeera mu process nga tutegeka mikolo ffe omwaka gumu twali abasisita basatu abaafumbirwa embaga mu mwaka gumu twawula myezi nga twafumbirwa mu mwaka gwe gumu mu mbaga ey'ekitiibwa okwanjula okw'ekitiibwa munnange bwe yafuna ekirooto nga ali mu kadaali n'agamba musumba nti alabika munnaayo omusajja mutuufu ne batandika mikolo nenfumbirwa naye n'afumbirwa kubanga nze yasooka ye yali ndooza gwali gwa 10 then ate sisita waffe omukulu kale ye yali yafumbirwako nga si byambaga naye ate n'addamu n'afuna omusajja omulala era n'amukwasa ne gibaawo emikolo mu Desemba nze nga mbaddewo gwa 8 ono kito kyange ne kiberawo mu gwe 10 then mukulu waffe n'abeerayo mu Desemba embaga 3 mu mwaka gumu kati ne bafumbiriragana n'ono omwami gwagamba nti mukama yamumulaga naye nga teyamulaga kifaananyi nti yono ne bafumbirwa naye obufumbo tebwali bwangu omwaka ogwasooka byalimu enzigolo kale nga bumanyi ndi mwana muto nga ye buli ekifa mu bufumbo mateeka aba alina okukitugamba nga kigamba maama buli kimu omusajja nze bw'ati andekera 12 biki kale nga era bw'omanyi nti bibira mu bufumbo omusajja nga tazza okyukuba ngambe bw'atyo n'afuna olubuto embeera n'ekyuka kati ye ng'agamba bannange omusajja n'akulekera 20,000 n'abigamba maama ffenna ab'ewaka omusajja ayagala akulekera 20,000 kyokka eno oli lubuto kyokka ate ng'ayagala ajja akwebakeko naye ng'ate mbwe ekyasinga omunyiiza bwekyasinga omunyiiza era n'atugamba omusajja yali talina maanyi ga kisajja n'agamba maama nze maama ono omusajja ajja n'amira empeke ze bayagula omusajja talina maanyi ga kisajja ye bw'aba ng'ayagala okwegatako ate ng'akwegatako na foosi asooka kumira mpeke musajja wattu n'akyajinga ati ye ng'agamba maama nze omusajja akulekera 12,000 kyokka ejala ekuluma ye aba ayagala kwegatta naawe ate engeri gy'amiza eddagala aba takuvaako alaye abasajja abava yagula nammwe kale obufumo ne bubeerawo nga si bwangu ekisooka ono yali muto yayingira mu bufumbo ng'alina 19 ndowooza yali agiweza yayingira obufumbo ng'alina emyaka 19 ate ku mbaga naye twakeera empeta nange nagikeera 21 newakubadde nze nali nkuzeekuzeemu kati bambi ate bonna ne bagenda ne beefuna nga tebeetegeera banaye yeyoloosi tesimanyi oba ewange mukama nzesa owange mukama teyamundaga newakubadde mulimu buzigo olwo communication embi naye munnange yange kalekaleko munaye ne bibeera bwe bityo empi nga zivuga ng'omusajja tayagala yadde ayogere ne baneiba nga tayagala mbonga bwamusanga ng'ayogera n'omusajja ekyo kiba mbooko omwana n'atuuka okuzaala bunga omusajja era sitiru ye ebyekiro aba abyagala kyokka ng'ekinene nnyo walese ssente nnyingi aleka 15,000 naye ng'alina omwana alina okunywa amata alina okukola ki n'ayita mu mbeera ey'obugubi ne bituukako ne ku poliisi byatuukira nno ddala ku poliisi omwana yali aweza ndooza gwalinga mwaka n'abikoowa empi zifuuse empi emiggo gifuuse emiggo n'abitwalako mu bakadde b'omulenzi abazadde ne bagamba munnange
ne munaye ne taata we bw'atyo. Ekirwadde ky'obutabeera na maanyi kiri mu famire. Ne taata we bw'atyo yamiranga empeke n'ekijja tereera mpola. Ne bagezaako oggulaawo eddagala ne bigaana. Naye kati ate nga buli we bayombamu ndowooza ng'omukazi akimulangira. Tolina maanyi ga kisajja biki. Kati omusajja n'atuuka n'agamba n'okugamba oŋŋamba mbu sirina maanyi ga kisajja alabika n'omwana oyo si wange. Naye nga sisange yazaala omwana n'amamalayo bambi. Yammalayo omusajja ebiiso biki bannange. Kale ng'oli talina bwamwegaanira. Naye ne batuuka ne balemagana. Ne bituuka n'ewaka ne beetwala omusajja kale yayisaamu ab'ewaka amaaso. Ewaka ne banyiiga. Ne baawukana n'avaayo. N'abeerawo ewaka akaseera. Omwana ndowooza yali aweza mwaka gumu n'ekitundu. Yali ndowooza tannaweza ebiri kuba kati kyemmanyi. Yali oba awezezza ebiri kuba kati agenda nga mu etaano. Agenda mu etaano. Yali aweza myaka ebiri oba ebiri nga kitundu. Nebbanga nga liise. Kati abeera waka eri yavaayo beeweereza ebisongovu biki. Abeewaka omusajja yabayisaamu dda eggaali. Ne tutegeera nti beetadde newankubadde baali bampita nga tebanda bakola divorce naye nga baali baawukanye mu bubi nga nga ne we beesinkana mu kkubo tebeebuuza. N'abeera ewaka n'atandika ogoba ku by'okujja ebweru. N'abigobako ne biyitamu olw'ekisa kya Katonda. N'atambula era byaliwo. Omusajja n'ayagala okubba omwana biki. N'aleetera ab'ewaka poliisi. Wuuyo ne maama wange yali tagenda. Era bwe baakubira omwana n'abagamba tageza talina lukusa nze maama we biki. Omusajja n'atuuza niya nga taweereza buyambi takola ki naye ng'ali awo. Ne tutambuza kyeyo n'agenda n'akola. N'atandika okukola. Nange ne mweyungako. Yali amazeeyo mwaka gumu nange ne mweyungako. Ne nzija. Ne tubeera ku kyeyo ne tutandika emubuulira nga twebuuliramu nga tweyitiramu kale ng'abooluganda bw'aba alina kyayitamu ne muzaamu amaanyi. Nange bwe mba nina kyemuyitamu nga mwana muto naye munnaye nga nina ebinsomooza ne muyitiramu munnaye ate n'azizaamu amaanyi okusinga ku bantu be tubeera nabo oba be twogera nabo. Kati munnaye mu process n'angamba naye kati ggwe ngenda omwana wange omwana we bambi ayalabiridde omwana era sente baaba bwe yatuuka ku kyeyo nga nze sinnabagenda ne sista wange aliyo. Ebyewaka byonna ye yali abikolako era nyiza okugamba nti atuuse kuddayo nga talina kyayina ekyamaanyi ennyo ng'alabika alinako obukadde bwenga bubiri. Kwakaawo nti kubanga ffe twali tetunnagenda nze ne sista wange omulala nga yakola bwekyo kubanga tupangisa bazadde baffe bapangisa nga yakola sente za leegi zakulya biki byonna nga yeye. Kati naffe twajja ne tutandika okukwasaganya ababiri kale nga atandise okuteekateekayo. Mu process eyo ndowooza yali abulayo nga emyezi nga 8 ne baddamu okwogera n'omwami n'aŋŋamba mbu yafuna ekirooto ng'azadde omwana biki. Kati be yabuuzaako nga bamugamba bufumbo omwami wo gwe wazaalamu omwana ye musajjawo biki. Kati bwe baabimubule balina engeri gye baabimunyonyolamu n'agamba alabika ye mwami wange. Bagenda okwogera n'omwami mbu nga naye yafuna ekirooto kyekimu ng'ekyoyo. Nejjukira baaba ewaka. Ab'ewaka nga banyigira omusajja era nga bamanyi tasobola nakuddingana kubanga bw'oyogera ku linnya ly'omusajja oba ogenda mumufunamu omusera. Ng'oba ogenda muggyamu omusera muba mugenda kuvaawo. Naye munnange nga bw'omanya ebyabaagala nga tossaayo kikyo. Twali tuli awo nga mpulira batandise okuddawo. Era omusajja amazaalibwa g'omwana we gatuuka ng'agula ebirabo batandise okweweereza olwo ekirooto kye yaloota nga buli omu yakiroota. Munnaaye ng'ab'ewaka tebamanyi nti oba baddamu ye n'omwami. Munnaaye nga baddamu ng'omukwano gubasaza mu kabu. Kati ng'omukwano gubasaza mu kabu nga baddamu ng'omwami amuwa ku ssente wamuweerezaayo 5 wamuweerezaayo 9 nga bebeerawo nga banyumya nga batuuka okudda nga beewaka bamanyi be bagenda okunona omuntu. Tewali mulala agenda munona
ng'amaze okumalako contract kitegeera era nga baategeka kumba omukyala yaddamu n'akola ki nga bayogera n'omwami ab'ewaka kye batakkiriziganya nakyo kubanga era byaliwo omwami bw'aba yagadde nze nali mbawagira okuddiŋŋana naye nga bayise mu mateeka mu makubo matuufu ebintu ebyaliwo tebyali birungi n'omwami bye yakola tebyali birungi kale nga tasobola kuddiŋŋana na sisita bw'atyo era nga mugamba oyagala kuddiŋŋana na mwami oyo mbalaba muli mulavu naye alina okusooka n'agenda ewaka ne yeetonda alina kuggyayo obuto kwetonda okitegeera ab'ewaka ne bamusonyiwa era naye ng'akimanyi nti kituufu bayinza okuddiŋŋana naye ate omwami asooka kugenda waka ekyo nakyo n'akiteeka mu mutwe nangamba n'omusajja akimanyi tasobola kumala gagenda bwentyo nga tasoose kgenda waka ekyo ne tukimuteeka mu mutwe kati munnange nkujjira ebbanga litandika okuggwaayo yali wakuddayo January ne n'asooka n'akola ekisiibo kino ekiwedde bayogera era baatuukanga mu January munaye nga abazadde beesunga era nga kimu bibiri omwana waffe akumawo kumbe tetumanyi plan nga n'omwami naye yeesunze kola ki kunona mukazi olutalo olwavudde awo lwakuba nti era munnaye eddiini esigalamu naye baanyiize munnaye omwana watta atuuka okudda nga takuba beewako omusajja nti yagenda okunnona ng'akabatema nga bagamba omusajja yagenda okunnona ku kisaawe era yafunye emmotoka abewaka nga bagamba ekiki ani yagenda okunnona taata w'omwana bannange ekyabadde wali Mr. Sozi naye munaye tebaayase nnyo naye era baalaze baanyiize kubanga omwami yaguze emmotoka mukyala gyagenda okukola ki okutambuliramu yaguze emmotoka kugula kupangisa yafunye emmotoka n'agamba mama wange yapeeza audio n'aŋŋamba ono atugambye mbubba we yagenda omunona mbwera apangisizza emmotoka n'agamba wetuba aleese emmotoka naye wetuba tusobola otuula naye tujje naffe tunone aka Katonda abazadde baaganye okujja ku kisaawe bifo nga tetunategeera ebyo twanyiize nga abazadde baffe tebazze ku kisaawe nze golaba nakulukusizza amaziga ne sisita wange nakulukusa amaziga naye naye tulina amaziga gava kumpi gaffe gayikanga mazzi ne tugamba tukoledde kuba akoledde omwaka gumu ndoozanga n'emyezi ena era kumpi kubanga yali bwakugenda January muno agenze gwakuna nga guggwako akoledde emyaka 2 n'emyezi 4 oba weesunga okulaba abantu b'oyagala ku kisaawe biki banaye baaganye okulinnyayo ne tutandika okugatema ne tugamba naye kati laba baagala tufiire eno biki naye nga bamu tetumanyi behind of it nti nabo baanyiiza tebasobola kujja mu mmotoka bwe bamanye yabasobya nga talina nakyayogedde nakyo nabo toba ki wabula mbu ye apangisizza emmotoka oba mbu bo basobola okutuula naye bajje ye aleese emmotoka bajjeyo omwana waabwe bamugjeyo omukyala we ne bamama nga kwe bali bamama kye baaganye abazadde kye baaganye baakiganye ne bagamba ekyo tebagenda kukikola naye munaye ekyanneewuunyisiza omwami ye yamunoonyera era bazadde baffe ne basindika sisita n'agenda n'omwana we yes kye baakoze basindise brother waffe n'omwana we wa sisita ne bakwatagana n'omwami ne banona nakyala ku kisaawe ng'abazadde bali waka ne bagamba owaayi katumulindire ewaka we tunaamusanyukira ekyampeddeko Mr. Sozi ngenda kukuwa akavidiyo kebampeereza kale teyabadde musanyufu olwokuba mbu abazadde baaganya naffe tetwali basanyufu naye nga tetumanyi ti omwami simanyi kubanze nange omwami bye yakoze saabitegedde nadde manyi muntu mukulu ategeera naye munnaye bye yakoze ate munaye nga banona mukyala nga bamujja ku airport
nze nga mmanyi agenda kubavuga kubanga engeri gye yes nga tumanyi engeri yagenda ne muganda we nga tuyita mulamu kati ne wabeerawo ne muganda wange yatwala omwana wa sisita ne bawera abakulu 3 n'eri n'omuto abatuuka nze nga mmanyi omwami yavuga nti yakutesita eringi agenda funa wabakomya abawe omuntu abatuuse ewaka ananga omwami teyabadde na nsonyi omwami yatuuse ewaka Mr. yatuuse ewaka ne gyamanyi gye yakola like gyamanyi yakolayo ensobi waliwo ebyaliwo nga naye omanyi okugenda nga tebalina yadde kye batutte sinali manyi naye kale nkimanyi nga nze yagenze engalonsa yagenze engalonsa omusajja teyatidde n'ayingira mu nju kyekyasinze okumumala embiiri ku mutwe yayingidde mu nju nakyala maama waffe ye yasigadde mu kiyungu atijjukira tebeera banamuko n'abeera mu kiyungu omuko n'ayingira n'abuuza Sezaala n'abuuza ne Nazaala nti oke muli bulungi nga tebalina kye beetisse baze n'emigaati 2 simanyi oba bava bwero oba bakula biki simanyi mwandintazizaako nange ngende nga neetegese siswaliraawo bannange Mr. Sozi omuko yatuuse ewaka gyamanyi gye baali nga ebyaliwo Mr. Sozi omukulu n'ayingira mu nju era ne babajjulira obugenyi tebyakomyawo ekisinze okundeeta Mr. Sozi tebyakomyawo nakyala yatuuse essaawa zabadde nga 6 yatuuse naye ng'omanya atali musanyufu kale banesigalanye bazadde baffe baaganye omunona naye yalaze nti yabadde yabakyayi like teyalaze obusanyufu bamuwahaaga yena emikono agireka eno kale nze walayi newemba nyiiza ate at least mbalaga plastic smile kitegeera mana omwana yabadde si musanyufu era bwe baatuuse baami ne basanyuka baasanyuse abazadde baasanyuse bamugye ku kkubo nga ndaba akaluulu anti binsanga wano nga ndaba akaluulu naye nga omuwala naga si musanyufu era nange era sandibadde musanyufu ekyo simunenya kati munnaye ng'ayingira n'omwami nga balya mmere nga bw'omanyi nti ova ku kyeyonza ensuubira okuddwa ewaka nebaka oba ka wiiki oba mwezi mulamba mwana muwala we yamaze okulya emmere nga n'omwami ali awo tebanyumiza n'ewaka nga bw'omanyi obudde bugendo mbu yamaze okulya oba yatuddewo dakiika 10 omwami n'amuvuga n'amutwala ku saaluuni akole ripeeya gye yamulindidde ate ripeeya ssaawa nga 2 ndowooza bamukazi omukola ripeeya n'akomawo ku ssaawa nga 10 n'abeerawo awo essaawa emu biki kwetegeka mwana muwala ekyanzi gy'enviiri ku mutwe ng'omwami amulindidde ku kkubo n'amugamba genda otegeke kuba ndowooza baali bakola pulaani ne basisita bange nze nga tebabinteeka kuba ebimu sikkiriziganya nabo mwana muwala olwatuuse ewaka teyatudde ab'ewaka lyakwatiddewo kkubo lya mukyalo nno mukyalo tewali naalyo kubanga bazadde baffe bali wano bajjajja baabwe baafa naye nga sisita waffe omukulu ono we twafumberugana ye ndowooza yali yagenzeeko mu kyalo kati ng'ate yamuwa ddiiro mbu jangu kyeyakoze kyanyiiriza Mr. Sozi simanyi oba naye yamukubidde era nga we boogera mwana muwala we yatuuse n'akola ripeeya w'enviiri ab'ewaka yabalesaawo n'akwata ekkubo erigenda e Masaka Bukomansimbi era kati gyali Mr. Sozi sisita wange yakkammenye nkubira maama bannange omusama ali atya saawa awo ng'emu olw'eggulo nga bagamba musama ki gw'oyogerako omusama gw'oyogerako yatuuse n'adda mu kyalo konze ekiki mu kyalo ate kkolaki mŋambe ki odda ndaba amasimu gavuga wano jangu naye ng'omusama yagenze edda mu kyalo naye ng'omwami yamulinze n'agambye bannange oba olowooza byonna obirabye obiwulidde kumbe nga bingi byetonnalaba sisita wange bw'atyo abazadde ababaddiramu esunzi okumala akaseera yabalabyeko eddakiika 3 n'agenda mukyali wali sisita wange nga ye master plana
n'agenda mu kyalo ewatali jjajja ewatali ki wabula bw'agenze kuwummulamu. Nze nawulidde nga nfa ne ŋŋamba banaye kino kye yakoze kituufu oba simanyi nakumanya Mr. Sozi naye biri mu famire yiyo. Naye lwakuba nze ebintu ebimu kale babinzijamu Mr. Sozi engeri gye sitali muganda waabwe oba ajjudde ebintu byabwe ebimu babikola kale nze neera nendabamu ne sitabiwabudde kuba sinze muntu era omuntu ayogera so oba oyogedde nange oba toyogedde nange oba mulina bye mubala oba biki tebabitera binteekamu wikiisoke kwanze kati neemalirira naye munnaayi bakakoze bazadde baffe naye maama yagambye yamanya n'obulokole buno obwannyamba nga ate ng'akolimamu Mr. Sozi n'agamba kino kyakoze essanyu ayinza okukomoddira bakati naye bannaaye Mr. Sozi ebiri mumafamire bika ono ye sisita wange tukwatagana tukola ki naye bannange omuntu ono kye yakoze yagimenye nze namutidde. Ngenda kwogera ku bintu biringa 3 byokka. Waliwo ekiringa ekiri mayina ekyokuba nga tebakuinvolvinga kati ebimu bw'obirabanga ng'obireka. Where you're invited, participate. You're not invited, teweetwala. Respond. Bwe ngamba respond nkitegeeza nti wateekeddwa okuba wasooka okutakinga action. Bw'amala okutakinga action bwe bakuyita yitaba. Toyitaba nga tebakuyise. Bajja kulowooleza bingi. Kati kyemmanyi ekyogezaako kitegeera. Ekyokubiri, yes, abaagalana abantu bano okuddingana si kibi. Kirungi nnyo ate era nzikiriza nti ne famire si kyerinako obuzibu. Ne waliwo engeri ey'obuvunaanyizibwa n'okugobererwa bwe mbanga muna omanyi waliwo ebintu bye tulowooza nti tebitukwatako bali tebibakwatako naye ng'oba oyagala oba toyagala nga bibakwatako. Kakati bwe batebibakwatako lwaki bajja ewaka finally baaligenze mu byabwe. Waliwo ebintu ebimu nga bw'oba onoosigala nga oyita mu kitundu ekyo gy'ova toyombye gy'otera okudda. Wateekeddwa okubeerawo engeri y'okucreatinga harmony y'okutondawo emirembe. Ogenda okudda mu bantu nga basobola okukwaniriza n'emikono emyanjulukufu. Naye omaze okwonoona gy'ova ate onooliyagala oddeyo like kudiru ki? Waliwo abakopi. Mu bukopi mwe mujjira obunyoomi okumanyiira. Kati abambagana basaamusasula so mutwali yawonawo njagalidde. Gobadde wasasula kati ennaku zino abadde aliruddawa. Ogenda okwekanga nga famire gy'omanyiira bye babadde bamulabirira wootabadde. Wasuula awo walagajjala. Waliwo ebintu ebimu nga mwana birabisa. Bano mugenda ne mufuuka famire 2 mwemu. Kati oteekeddwa okumanya nti osobola okukola ebikosa eri basobola okukola ebikosa. Ne wabeerawo common sense gw'okwesaawo okukuuma oluganda. Oyo banga togenda beetayirako naye kakasa nti muli mu mirembe. Tewali ayinza kukugaana kuddira muntu. Ne tomanyiira tojooga. Era abaana ab'obuwala abamu baleetera abalenzi okujooga famire zaabwe nga tebataddewo okubawa kitiibwa. N'akumatiza mu kifo ky'okuyimira ku magulu ga biri ogambe nti nze nkwagalira ngenda kuddira. Naye ate okuwa abazadde bange ekitiibwa tuteekeddwa okuyita mu mitendera bwe giti. Abamu ogenda okwekanga nga be babadde babalabirira n'omwana. Najja n'akwakkulawo omwana kubanga adda mu bufumbo. Bw'obuddamu ne butereera weebaza Mukama. Naye osobola okuddayo. Ne bigaana. Ne okola biri ebyabidiba bidda wannanyini byo. Naye ng'oddawa gye wayonoona. So, sister abamu bayinza obutamutegeera but she's very clear ku kino. Eno engeri bweti yeeretera abasajja okumanyira bannyinaffe. Kubanga asobola okujogesa n'abeewammwe. Amala okujogesa abeewammwe n'obayisaamu amaaso n'amala n'agakuyisaamu. Ng'amanyi tolina gy'ogenda kuddukira. So, wano waliwo ekyokuyiga. Teri agaana bantu kutabagana. Naye olwedde muba mwatu involvinga mu bintu byammwe. Kakati owunziko otulabisiza nga ffe babi. Twagamba nti kati ogira otuula. Bw'aba wakunona ajja kunona wano tubeeko bye tukkaanyaako. Yatuyisaamu amaaso yatutyoboola. Naye abaana ab'obuwala bwe badde kakati
bannange bwe mumala ne mufuna obutakkaanya ate biba bibi nnyo. Kati ng'oddanga abazadde obagamba oti abe wajogesa. So wano wali omutawaana. Waliwo abalenzi abamanyiira oba waliwo abasajja abajoozi. Omanyi olina gwe abannange nze ojjanga wange tetulina butakkaanya nga nzigulawo olugi nga nkwaniriza oluba okutuula bw'odigamba nti saagadde kugoba kubanga baliraano asemeyo baali kitutte naye kati okujja ozze twogere ku nsonga ate ensooka kuwaawo kabanga ino ensonga tozoogera ogamba ozze ku nsonga kunnoonyaako lutalo atwogere ku nsonga ziri tuzoogereko waliwo byesimala galeka ne bigenda bityo. Waliwo abantu abajooga najja mu bulamu bwo ng'alinga alaga nti oba wabyerabira oba tebibangawo. Kati bubasanga abekkiranye ne basigala si bamativu. So eno ensonga ebadde enkulu nnyo etali yakuboosa maaso. Bw'obanga ovudde ew'omusajja nodda mu bazadde bayimirira naawe ne bakuyirawo omubiri bayinza obutakugaana kuddayo kubanga bayinza okugamba omanyi osobola okubamatiza n'ogamba naye omuntu ono mukulu nange ndi muntu mukulu tusobola okwesalirawo nanditeeseza muntu yambeko ne bakugamba nti akikolebwe bwe kiti bw'abanga akwagala nga ddala akuwa ekitiibwa nga naffe atuwa ekitiibwa ajje wano twogere nesebe eriyo abasiba omutima n'asigala eri era bw'osituka n'ogenda nkukakasa tebitera kubeera birungi oba ojja gakaaba. Omuntu atawa abantu bo kitiibwa kizibu okuwa ekitiibwa. Omuntu atakuwa kitiibwa kizibu okuwa abantu be ekitiibwa. Kati wano wobubuusa amaaso kubanga mwe mwaddeŋŋanye abalala tebibakwatako ate biwunzika biba nkukakasa wansi w'enjuba biwunzika bibakutteko. Kino nakyo tukiggyemu ekyokuyiga. Kola ebintu ebituufu mu ngeri entuufu mu budde obutuufu n'abantu abatuufu. Tetujja kugaana kuddira muntu wo ne bw'onoomuddira mu ngeri etali ya bwanjulukufu ya bwerufu kiwunzika kituddidde kati ate netugambako ne weetondowaza. Otujogesa omuntu tetwagala kuba ffe tetugenda kukuwasa ne tetwagala muntu kukuyisaamu maaso tumulabye ng'ajja kukuyisaamu amaaso kubanga atandikidde ku ffe. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere n'ebyo tubiwulidde era tubiyigireko mu Kristo Yesu Mukama waffe. We all say amen. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tuyina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.